abe Masaka magala kungamba nti Muhoozi ebyo byabakoze temubimanyi ogenda kukeera oyambala ogendeyo kale bwe muba mugenzeeyo gendera mu butishaati bwe mumala okutuuka mwepangulule mujjeyo obutishaati buli muyimbe biri tuliyambala mujja kuba mukozi temumukkiriza na kwogera temukkiriza bwe muba mugenzeeyo mugendeeyo nga mugenze kukola nga mugenze for rebellion bwe kiba si kyekyo ignore don't go there. Ennaku z'omwezi 15 baategese Muhoozi nti agenda alambule ku bantu b'e Masaka. Ayina emirimu gy'agenza okuggulawo e Masaka. Bannamasaka gye beebuuza nti mirimu ki egyo egimuleese. Bangi bazze balaba amaziga gagwa mu Masaka. Ebijambi ebize bitemwatemu abantu b'e Masaka. Naye nga bigenda okunoonyerezebwako. Tebazuulangayo mutemu n'omu akola ffujjo lino ku bannamasaka. Olwaleero ebyobulimi eby'e Masaka byagootaanyizibwa. Masaka twali tugimanyi nga disitulikiti esinga okulima emmwanyi mu Uganda. Masaka twali tugimanyi nga disitulikiti esinga okulima emmere mu Uganda. Ebyo byonna tebikyaliwo. Wabula bisaanyiziddwawo gavumenti ya kuno. Babagamba nti bagenze kuggulawo emirimu bayambe abavubuka b'ekitundu ekyo. Kye beebuuza nti mwagenda okusaanyawo ebyobulimi bye twajjangamu ensimbi, mwali mutwagaliza. Mwagenda okusaanyawo bizinesi z'abantu Abaganda ab'omu Masaka Nakabala, mwali mubaagaliza. Ate olwaleero munona ki otugamba nti muzze tuggulirawo mirimu? Lwaki mugera mu kaseera akazibu nga mwetaaga obululu bwa bannayuganda ne mutandika okubalambula nga mubaguumaza nti mugenda bakolera enteekateeka ebagaggawaza? Bannamasaka nno beesomye okugobaganya abantu bano n'abo bategese, kubanga ate kyewuunyisa nti ababategese ate Baganda bennyini. Abandi badde balumirirwa Obuganda, abandi badde balumirirwa abantu b'omu Masaka abatuusiddwako embeera y'ebijambiya ebya buli kadde olutatadde, naye ate be babaleetera Muhoozi nti agenda abakyalireko abasabe obululu. Kyewuunyisa naye nga kituufu. Bannayuganda batusabe mutuukirize missoni yammwe ey'okugobaganya abayeekera bano. Aseeteeza ajjulula ensozi ne zitamanya. Yobu 9:5 paka ku 8. Mukama ajjulula ensozi ne zitamanya nti zijjulukuse. Waliwo ebintu Mukama byatuyisaamu oba byatuyisizaamu. Nabo ne balaba bulabi nga ne bagamba bannange ebiseera ebyo nga twaliwo nga nali mata nga nali biki. Mukama ajjulula ensozi ne zitamanya. Bwe bubaka bwe twasoma ku Sande. Bwe twavaawo twajja ne twogera ku nsobi gye twakola 2022 ey'okutunga ekiraka ekikadde ne tukitunga ku lugoye olupya. Kiri mu Makko 2:21 paka ku 23. Naye politikale twebaza Mukama kubanga n'ekyo nakyo twakitegera nti abantu bano tetuba kubasembeza ne tubamanya. Tuba kulwana nabo nga bali wala tetwandibategedde. Okumanya babadde bagezi nga babadde strong nga bazimba ekintu kyabwe kitutwalidde emyaka 22 sibwe babyoyiningira nekitwala 2021 yenna, kitwala 2022 yenna, ekitwala 2023 tubale tuyingira 2024 ne tubagwamu. Kati ani atamanyi mulabe waffe? Omwana we Masaka yakoze eggulire ku TikTok nti bannange empuuga temumuzza oyo sigwe twabawa. Omwana waffe mumaze omuyigiriza obubbi temutuwa mpuuga. Nti abe Masaka bagenda mu deportinga. Nti simanyi mbona abe Uganda. Republic of Masaka ya mugobi. Mwongere okujjayo buli kintu kyonna tukiteeke ku ngulu. Abasajja bano tubalabise. Basatira. Naye twakuba ekiraka ekikadde ku lugoye olupya. Bwe twavaawo twasoma ku Daniel nga tugamba bwe tuti abantu bano tetubafaanana, tetulya nabo, ate tetukola byonna bye baagala okukola. Bye baagala tukole tetubikola.
ne tusoma mu kitabo kya Daniel essula 1 nga bafuba okulaba nga ba Daniel babayigiriza enkola y'Abakaludaya, babayigiriza enkola y'e Babiloni, enjogera y'e Babiloni, olulimi lwabwe n'enkola yaabwe n'endya yaabwe, byonna tewali kye baakolako. Bagana okulya ku mmere yaabwe, bagana okukola bye bakola, bagana okuyiga olulimi lwabwe. Kubanga kabaka yali ayagala bayige enkola yaabwe batandike okukola ng'Abakaludaya, bagana ne basigala nga Beebulaniya, ne beeyisa ng'Abeebulaniya newankubadde bali Babiloni. Ne bagana okulya ku mmere ya Nebukadduneeza. Buli lwoli emmere ya Nebukadduneeza mpuuga ekifi kya mutuze, Ssemujjuŋŋanda ekifi kimutuze, gundi ani Seggone ekifi kimutuze eky'emmere ya Nebukadduneeza. Ate Museveni temujja muwona, bagenda okuswaza opposition. His Excellency webale. Mujjukira Museveni bwe yayogera nga 26 nga baselebratinga amawamba gaabwe. N'agamba I'm going to expose opposition. Do you remember that? Oluvannyuma lw'okubakwata babadde baagala batusibeko mpuuga, enkya Museveni akwata empuuga mu beekigi nga muvunaana enguzi, mpuuga agambe nze bannange nawaako Bobi Wine aba takyalina kyatugamba. Yagamba I'm going to expose those people. Museveni abakusooka kukwata mpuuga n'amukuba munda. Museveni abadde enguzi agenda tutandika girwanyisiza mu opposition. Twaliyogedde tutya? You are joking gwenno. His Excellency wama Mukama akuwa omukisa. Twaddamu ne tusoma ekyawandiikibwa omutwe ogwali gugamba buli ekyatusuubizibwa, buli kye twawulirako, buli ekiri mu kisuubizo kijja kumala kituuke kubanga byonna byatuuka. Bwe twasoma Isaaya essula 4 olunya olusooka paka ku Lwokutaano nga tusomeddeko Luka 3 okuva ku lusooka paka ku Lwomukaaga. Ne tusoma Isaaya 61 okuva ku lusooka paka ku Lw'ekkumi ne tusomerako Luka 4:14 paka ku 21. Nga Isaaya yalanga nti eddoboozi erisituka mu ddungu nga ligamba bannange museeteeze mutereeze wali wajja. Mu Luka essula 3 Yokaana n'atuuka nga ye yennyini waali Isaaya gwe yali alabye ng'ekyali ekigambo ekyali ekisuubizo kituuse Yokaana waali azaaliddwa n'obuweereza butandise physically. Buli kye wali olowoozezako, buli ky'otakabanidde, buli kye wali owulidde, buli kye wali osabidde, waliwo olunaku lwakyo olw'okutuukirira. Jjukira lwasooka okufuna ekirowoozo ekigenda ebweru nga tolina nawe okitandikira. Jjukira ate bwe wali nnyonyi n'okituukako n'ogenda ebweru n'ojjayo bye wali oyagala. Kati waddayo ne Uganda, olina ennyumba yo yandabirwamu, olina gundi, olina famire yo, olina emmotoka yo, wagaddewo ne geeti yo. Byali mu bisuubizo olunaku lwe walowooza, naye wano wagaanye. Lwaki sigende Canada? Lwaki sigende US? Lwaki sigende Saudi America? Nga ddala olina nekyokozeeyo, oba olina ky'oli mu kukola, oba okyatakabana okituukirize. Naye nga ku bye wasuubira oba ku bye walowooza, ku bye wasabira, waliwo by'olaba ebitambula, olina w'obituusizza. Byonna bye mwali muwulidde ku ggwanga Uganda bijja tuukirira one day. And not far from now. Olunaku olwaddako twasoma ku maanyi agali mu kigambo mu Acts chapter 3 from verse 1 nga Peetero agamba omusajja, feeza ne zaabu sirina, naye kyennyina kye nkuwa situka otambule. Omusajja yali ku yeekaalu ku lujja olulungi ng'asabiririzaawo ebbanga n'ekifo kye bakimanyi nti ye atuula awo, nga kanisa temuyambye. Olujja olulungi terulina kye lumuyambye okuggyako okusabiriza. Nga ne tulaba nga Uganda bagitadde ku lujja olwo. Batukuumire mu kusabiriza, tubulwe solution ey'okutambula. Ekigambo kya Katonda ne kijjira mu Pawulo, mu Peetero, ng'akitegeeza Peetero ne Yokaana.
n'akyogera ng'akitegeeza n'oli n'akireceiving era n'akyexercisinga. Bayibuli egamba n'amugamba tutunuulire, ntunuulira, n'amutunuulira. Ekyo kitegeeza oli naye yaparticipatinga. Kubanga waliwo gw'ogamba nti ntunuulira n'atunula eri. N'amusaba omukono gwe ogwa ddyo n'amukwatako n'amusitula. Abadde omulema n'asituka. Kyekyo ekisinga obukulu nti yastretchinga ebinywa. N'atambula kuba ekigambo kyali kikozi naye nabo bombi ayogera ne gwe bakigamba ng'ono akitegeeza nga n'oli akireceiving. Ekyo kye kikola ekigambo okuba ekiramu. Kubanga senga tekibeera bwe kityo kisobola obutakola. Bayibuli egamba ekigambo nsigo. Naye n'ettaka likola kikulu kubanga waliwo eyagwa ku lwazi emirandira ne gitagenda wala ensigo n'ekala. Waliwo eyagwa ku mabbali g'ekkubo ne bagirinnyirira. Waliwo eyagwa mu maggwa ebinyonyi ne bigibojjogola. Naye waliwo eyagwa ku ttaka eddungi n'ebala. Kyekyo ekigambo kya Katonda. Eyo bwe twavuddeyo twasomye ku lunaku lw'abakyala mu kitabo ky'okubala essula 27 olunnyo olusooka okutuuka ku lw'e11 ne tulaba abakyala abaakyusa etteeka okuviira ddala ewa Katonda ne balikyusa. Katonda n'agamba kibeere bwe kityo nga ali mu kwamendinga constitution ye. Twazeeyo mu kutondebwa kw'ensi ne tulaba abawala nga tetubamanyi. Adamu ne Eva be baazaala ate nga baazaala abawala. Nakugambye Kayini yazaalibwa n'omuwala, Aberi n'azaalibwa n'omuwala. Ono n'awasa owoono n'ono n'awasa owoono. Naye tebaboogera. Abaana abawala baali tebababala. Abawala baasituka ne bagamba ffe twagala olwaleero ekyo kiveewo. Katonda n'agamba Musa abawala balina ensonga. Era okuva n'olwaleero batongozebwe baweebwenga n'ebyobugagga by'abakitaabwe. Babasikire okuva leero. Eyo bwe twavuddeyo twabadde eggulo nga tusoma ku okusomesa n'okutambuza enjiri eya Kristo n'ey'enkyukakyuka, ey'obulamu, ey'okwenunula. Twagisomye mu kitabo kya Matayo 28 okuva ku 18 paka 19 ne Mako 16 14 paka ku 20 nti mugende musomese, to teach. Olwalero ebintu byonna by'omanyi by'oli mu kukola waliwo eyakikusomesa. Si mu ssomero mwokka okutuula ku lubaawo. Waliwo mami wolo yakutwala mu ggwaatiro n'akuyigiriza okukwata akambe okuwaata ettooke. Okwo kuba kusoma. Okusoma tekitegeeza kutuula mu kiraasi, no. N'akutwala n'atandika, mama yakubanga basisita engalo nkugambye nyiga emmere eyo. Laba emmere ye n'efuluma, emmere egwa pwa n'amukuba nyiga emmere kola bw'oti engalo. Gw'omanyi gwe banyiga emmere. Omuwala afukamirako wakutamu tokunaamiriza pa okukuba kusoma. Kubanga anyiga atudde katebe. Naloka mukuba olugongo gongo luno. It's okay. So, namukuba olugongo gongo luno okwo kuba kusoma. Kati agenda okuva ogenda omusanga omu ku baba bange. Aba bakulira waka mama byakuba olugongo gongolo. Bwe wabaayo ekintu kyonna ku kyalo. Simanyi lumbe, simanyi gundi yabeera in charge of okusiba emmere n'okuginyiga. Gwe newoba ina abantu bo 107. Gwe mugambe akusibira omuwumbo aguteekeko entamu ogisange waggulu ng'eri bweti nga yali in charge. Waliwo jjo omwana yakataddeyo ku Facebook n'agamba bannaye ani ajjukira essanyu eryo ku kyalo nga mama we yali in charge ku ntamu eyo. Azirambula eno n'eri yakola bw'obadde ki.
Ekyo kye bayita okusomesa. Okusomesa kwe kukuta ensi eno. Ensi eyimiriddewo okukusomesebwa nti even before ng'abazungu tebannajja bajjajjaffe baasomesanga abaana baabwe ab'obuwala n'ab'obulenzi. Kati Bayibuli egamba go and teach them. Kubanga omuntu bw'amala okusoma ate awo toddayo mulimba kubanga aba akitegedde. Mugende mubuulire abantu enjiri ya change bagitegeere. Masaka mugibuulire ebintu bino ebitegeere. Bakeere bagende mu nnimiro bakole ebintu byabwe. Naye bwe batabitegeere Bayibuli egamba abantu bange babuze lwa kubula kumanya. Masaka eyinza okubula olw'okuba temanyi. Go and teach them. Teaching eyina enjawulo ne preaching. Omuntu ayinza okupreachinga n'onyumirwa naye nga totegedde. Naye omuntu bw'akusomesa otegeera ne bw'oba tonyumiddwa osobola okutegeera ky'osomye. Yesu kyeyava abagamba mugende mubasomese. Mukama bawe omukisa. Tugenze mu kigambo kya Katonda. Webale Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo. Ngobye obudde bannaye. Ebintu mbadde nnyina bingi naye mbijja budde gya budde. Nsobola okukwata obudde obw'ekigambo kya Katonda. Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkukoowoola mu kiseera kino. Jangu okosomesa oyigize batabani bo ne bawala bo. Ekigambo kino kiganye Mukama kibe kiramu. Kigwe ku mitima gyaffe nga ly'ettaka eddungi. Kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu linnya lya Yesu. Kigambo kyo nnyondo kireke kikube kyabye. Kireke kizimbe kizimbule awasana okuzimbula kizimba awasana okuzimba. Kireke kigwe ku ttaka eddamu nga ensigo kimere. Kireke kigwewo ng'omuliro kiyokye mu linnya lya Yesu. Kiganye kireke kigwewo ng'ekitala kisale mu linnya lya Yesu. Kyabuluzeemu. Bayibuli egamba kyawula obusomi okugumba. Kyawula omusuwa ku nnyama mu linnya lya Yesu. Ate n'oluvannyuma lw'okubuulira abalala nange nneme okubatasaanira. In Jesus' name. Amen. Olwaleero tugenda kwogera ebintu nga biririyo. Tetugenda kwerabira abantu abatukoze obulungi. Era teweerabiranga omuntu akukoze obulungi naddala mu biseera ebizibu. Naye tetugenda kusonyiwa omuntu atukoze obubi mu Uganda. Wulira, olutalo lw'okubba obuyinza lwasookera mu ggulu. Eyakikola tebaamusonyiwa. Eggulu teryamusonyiwa. Ate n'entebe teyagituulamu. Naye yakirowoozaako n'abuulirako baabuuliddeko nti naye mumanyi nti tusobola okuyongezayo ne twongera wali ffe kugamba ffe ne tuba nga ffe ba in charge. Kasita kyatuuka ewa boosi. No more chance. Yamugamba tema. Bayibuli egamba ne waba olutalo mu ggulu. Okukakana nga bamudimye ku ttaka. Todde eno kwagala kubba buyinza. Obuyinza tebabuteeseza. Obuyinza tebabuteesaako. Tetusobola kulonda ntebe yaffe kulonda kalulu kaffe omusajja n'akabba ne mugamba tuteese nga ne Katonda teyateesa. Tetusobola kubeera tosobola kutuka kakuteesa na muntu atubbye buyinza nga n'eggulu lyagaana waakiri omuwaayo ka chance akatono. Olutalo tugezezzaako okulwana olutalo luli civilized nti n'olwaleero
tetunaba kuyiwa ku musaayi. Kye mugamba okutta kintu kizibu. Bonga basobola okutta. Bonga basobola okutta. Golowooza waliwo omuntu alina monopole kukutta. Okakasa. Waliwo omuntu alina monopole ku butemu. Okimanyi nti embeera yeeyigiriza obutemu. N'olwaliro tubadde tetunnayiwa musaayi we tutuukidde leero. Tubadde tetunnayiwa musaayi gwa muntu yenna. Naye kye mugamba kiba kizibu okutta omuntu. Sisobola kukwata kakumbi ne ba Museveni akakumbi ku mutwe. Ate ye Museveni akimanyi. Era jjo mwamulabye atambulira mu kuuma k'emberenge. Omanyi kati ennaku zino kati yagezaako okukatufuuzisa aka bulijjo. Kuba akimanyi Museveni senga yabadde mu opposition y'emirembe guno. Senga omusaayi oguli e Uganda gwe. Nga Museveni yali mu opposition. Nga government etta. Nga ne Museveni atta. Senga omusaayi oguli e Uganda gwe ogumanyi. Era yakyekengera gamba naddira emmotoka ng'eri Amadi. Nateekako egundi ng'eri Amadi endabirwamu. N'abeera mu ndabirwamu nga n'enkofiira eri Amadi. Alinamu t-shirt eri Amadi. Buli kimu kiri Amadi. Naye ng'awulira tali contented basobola omusoona ekintu. Nga tatulaba talina bwe yalagamye nti bano abaana bandinzita nga bwe battakayiira ye yattakayiira. Talina example yonna nti oba twali tukikoze wano. Naye akiwulira nti kisobola omutuukako. Tetusobola kwerabira muntu atukoze bulungi, naye tetusobola kusonyiwa muntu atukoze bubi. Naddala mu lutalo lwe tulwana olw'emirembe. Twakkiriza okulwana olutalo olw'emirembe. Ebigambo bino Dawudi yabyogera. Nabadde ntandika nagambye ekyandikwa kino twakisomako emyaka ng'esatu emabega. Lino lyali ddaame lya Dawudi. Ebigambo bye yasembayo okugamba mutabani we Sulemaani. Njagala obiwulire bulungi kigambo ku kigambo. Kigambo ku kigambo. Okiwulire kikuyingire tugenda okukisoma. Tugenda okukinnyonnyola nga naawe okiwulira nga kikutuddemu. Bassekabaka ekisooka essula 2. Essula ey'okubiri. Awo ennaku za Dawudi ne ziba nga zinaatera okutuuka afe. N'akuutya Sulemaani mutabani we ng'ayogera nti, nze ŋŋenda bonna ab'omu nsi gye bagenda, kale beera n'amaanyi weeraga obusajja, era okwatanga Mukama Katonda wo bye yakukuutira, okutambuliranga mu makubo ge, okukwatanga amateeka ge n'ebiragiro bye, n'ebyo bye yategeeza ng'ebyo bwe biri ebyawandiikibwa mu mateeka ga Musa. Olyoke olabe ng'omukisa mu byonna by'okola na buli gy'onookyukiranga. Mukama anyweza ekigambo kye kye yayogera ku nze nti abaana bo bwe baneegenderezanga ekkubo lyabwe okutambuliranga mu maaso gange mu mazima n'omutima gwabwe gwonna n'emmeeme yaabwe yonna tewaakubulenga bw'atyo bwe yayogera omusajja ku ntebe ya Isirayiri. Nate katusooke ku ekyo. Bino ebigambo Dawudi yali abigamba mutabani we Sulemaani. Okwawukanako ne bakabaka bonna, Dawudi yasikiza omwana we entebe nga yakyali mulamu. Era n'alaba ku matikkira g'omwana we. Obubaka twabusomako ne mbusomesa obwa Adonija ne Solomon oba Sulemaani. Era nsiiba mbagamba nti Mukama yalayirira Dawudi ekirayiro nti ku ntebe ya Isirayiri tekulibulako kabaka ava mu lunyiriri lwe.
kikino wano nga Dawudi akikuutira mutabani we nga amugamba nkwegayiridde kino Mukama yakinsuubiza nti abaana bo bwe balitambula obulungi ne batambulanga gwe bw'otambudde tekulibula mukulembeze ku ntebe ya Isirayiri ate ng'ava mu lunyiriro. Nkugambye n'olwaleero aliko muzzukulu wa Dawudi okuva mu mirembe egyo paka leero okuva Dawudi lwe yatuula ku ntebe. Wulira, Sawulo yali ava mu kika kya Benyamini naye ng'obunnabbi bugamba nti kabaka aliva mu lunyiriri lwa Yuda era olunyiriri lwa Benyamini olwo lwokka lwe lwatuula kweyo entebe nga batandika obwakabaka bwawo. Nga batandika obwakabaka bwa Isirayiri okuva w'ekika kya Dawudi ekika kya Yuda empologoma ya Yuda Danieli gundi David bwe yatuula kweyo entebe teddangamu kuva mu lunyiriri lwe mpaka n'olwaleero n'ennyantana waaliwoko muzzukulu wa Dawudi. Gendayo okinoonye kikino wano ekirayiro nga Dawudi akikuutira abaana be nti mbeegayiridde mutambulirenga mu makubo amalungi Katonda talirema kubayamba kubanga yandayirira nti ekyajja kukikola. N'asooka n'amukuutira bulungi nnyo. Genda abantu bonna ab'omu nsi gye bagenda naye teweerabira okutambula obulungi Mukama asobola okubeererawo. Nange ebyo mbibagamba bannayuganda, temwerabira okutambula mu butukuvu n'obutuukirivu Katonda asobole okutubeererawo. Naye Dawudi yali alina ebigambo ku mutima kwabo abaamukola obubi n'abaamukola obulungi. Mukama bwe yali alonda Dawudi okuba kabaka wa Isirayiri yayogera Puliyambo egamba bweti ng'ayogera ne Nabbi Samwiri, ndabye omuntu alina omutima ng'ogwange. Kati Dawudi ayogera mutima gwa Katonda. Dawudi ayogera mutima gwa Katonda. Ogenderanga nnyo omuntu ayogera ekintu ng'agenda okufa. N'olwaliro mu bulamu buno teri kintu kikaabyanga kugamba nti munnange yagenza okufa ng'agambye mundeetere wire kakala ate wire ogenda otuuka nga munnange afudde. Ekyo tolumwa ono afudde kubeera abadde wakufa naye abadde aŋŋamba ki? Bayibuli egamba Isaka bwe yamala okusaba omukisa n'afa, Yakobo bwe yamala okusaba omukisa n'afa, Ibulayimu bwe yamala okusaba omukisa n'afa. Kati ekintu ekyo ekisembayo abaakuwa kiri kyennyini ekiri munda mu ye. Bayibuli egamba nti Yakobo bwe yamala okusaba bw'ati ne yeegolola ku buliri bwe n'akutuka ne guggwamu. Ebigambo bye yayogera ne bikwata abaana be. Lawubeni tetwamusomako luli. Bwe yamala okubawa bonna n'akolimira Lawubeni n'afa. Wano Dawudi bw'amala okwogera bino ebigambo n'afa, kye yayogera kyava ku mutima ate kyali liyo. Wano omuntu yekka eyali afiiriddwako omuntu ng'amunoonya yekka y'ayinza okukyoga yamanyi kye kitegeeza. Nze omukubbo. Mama yagamba kinkoze bubi abaana bange okuba kusoma mwandindeetedde asiimwe. Mundeetere Wire ne Mmole. Mubandeetere. Obudde ne butasobola. Baba bakyayiya we bati simanya ate simu yani ate kukyalo tekuliko simu wasoka genda ku mitala mukaaga afane katongole tawula ku kigambo kiyitibwa simu kola bwe bati nti ate afudde. Era yabagamba mubandabire bwe bajja mubagambe mbasubiddwa. Kati mbuuza mama yali aŋŋamba ki? Mama yali atugamba ki ekyo ekisembayo? Kati wulira Dawudi ebigambo bye. Njagala owulire bulungi kati wano we tulaga kubanga we wali firimu ya leero. Katandika buki? Omanyire ekyo Yowabu mutabani wa Zeruyiya kye yankola. Kye yakola abakulu ababiri ab'eggye lya Isirayiri. Abuneri Muneri kasokenzireko kemabega Katonda. Awo ennaku za Dawudi ne ziba nga zinaatera okutuuka afe.
n'akuutya Sulemani mutabani we ng'ayogera nti nze ŋŋenda bonna ab'omu nsi gye bagenda kale beera n'amaanyi weeraga obusajja era okwatanga Mukama Katonda wo beera n'amaanyi weeraga obusajja. Ekigambo kino ntera nnyo okukikozesa nga mmaliriza obubaka. Ne ŋŋamba bannayuganda mwambale ebyokulwanyisa byonna eby'omwoyo omutukuvu mubeere n'amaanyi mwerage essajja. Ekyo ekigambo yafa akiramidde omwana we. Tokkirizanga kubeera munafu. Tokkirizanga beera w'amaanyi weerage essajja. Kukuutira okutambuliranga mu makubo ge, okukwatanga amateeka ge n'ebiragiro bye n'ebyo bye yategeeza ng'ebyo bwe biri ebyawandiikibwa mu mateeka ga Musa. Olyoke olabe ng'omukisa mu byonna by'okola na buli gy'onookyukiranga. Mukama anyweza ekigambo kye kye yayogera ku nze nti abaana bo bwe baneegenderezanga ekkubo lyabwe okutambuliranga mu maaso gange mu mazima n'omutima gwabwe gwonna n'emmeeme yaabwe yonna tewaakubulenga bw'atyo bwe yayogera omusajja ku ntebe ya Isirayiri. Nate omanyi n'ekyo Yowaabu mutabani wa Zeruyiya kye yankola. Kye yakola abakulu ababiri ab'eggye lya Isirayiri, Abuneeri mutabani wa Neeri ne Amasa mutabani wa Yeseri, be yatta n'ayiwa omusaayi ogw'omu ntalo mu mirembe. N'asiiga omusaayi ogw'omu ntalo ku lukoba lwe yali yeesibye mu kiwato ne mu ngatto ze ezaali mu bigere bye. Kale mukole ng'amagezi go bwe gali. So toganyanga mutwe gwe oguliko envi kuka emagombe mirembe. Owulidde? Dawudi n'agamba mwana wange Sulemaani ebyo byonna nga mbimaliriza. Teweerabiranga omusajja gwe bayita Yowaabu. Yowaabu yankola bubi. Ate sinze gwe yakola obubi nzekka. Ne Isirayiri yagikola bubi. Bwe yatta bakapiteeni. Bayibuli ezimu zibayita bakapiteeni, endala zibayita bacommanders, endala zibayita mugundi ez'enjawulo. Bwe yatta abakulu b'amagye ba Isirayiri ababiri mu lutalo olw'emirembe. Mu lutalo olwali olw'emirembe n'abatta n'omusaayi gwabwe n'agusiiga ku lukoba okulaga obuzira n'aguteeka ne mu ngatto n'abatta n'ayiwa omusaayi gwabwe. N'olwaliro kinnuma yankola bubi naye ne Isirayiri yagikola bubi. Tetusobola kwerabira, tetusobola kusonyiwa abantu bwe batyo abayiye omusaayi gw'abannayuganda mu lutalo olw'emirembe. Omwana wuno bamukubye amasasi ne bamutta olw'okuba atambula n'ekipande kya His Excellency Kyagulanyi. Bamukubye amasasi ne gamubotola olubuto. Bamukubye amasasi ne gamuyitamu nti Nabukenya bamulinnya ne bamutta ne bamukutula ekitundu kya wansi n'afa mu bulumi olw'okuba ali mu lutalo olw'emirembe talina kisse mu ngalo. Ne bakwata sente za ne bamulinnya ensingo ne bamukutula amagumba gonna mu lutalo olw'emirembe. Omusumba n'ayimira n'akugamba kola obulungi akola obubi mukole bulungi. Dawudi yagamba oyo ye tomusonyiwa kubanga olutalo lwali lwa mirembe n'ayiwa omusaayi gw'abasirikale ba Isirayiri. Yankola bubi ng'omuntu naye ne Isirayiri yagikola bubi. Tetusobola kusonyiwa Abanyarwanda abatudde Mmengo ne bakuba Mmengo ekigo ne bakuba Buganda wansi ne bamalawo ekitiibwa kya Kabaka. Bw'osoma Kabaka wa Buganda mu Buganda Kingdom awatali motoka, awatali internet, awatali technology, awatali biki, Obwakabaka bwali strong okusinga obwa 224 obutalina kye busobola kwekolera. Kabaka yakuŋŋaanyanga Obwakabaka obwakuŋŋaanyanga omusolo ogw'enswa. Enswa ze zaabanga esente z'edda. Ne mu kusasula omukyala kye bagamba okuwaayo omutwalo lyabanga tulya nswa. Obwo Obwakabaka obwakuŋŋaanyanga enswa bwali strong okusinga Obwakabaka obw'omulembe guno obukuŋŋaanya esente.
enswa zakolanga ku nsonga za Buganda okusinga olwalero oluwalo olw'egindi baleese oluwalo olwa bukadde 7 ekikaaga gavumenti ebadde ekitwalako omusolo kati kino ekintu tekisoboka na busobosi kubanga oluwalo luwedde nga Buganda tesobola kukola ku nsonga zaayo nga Buganda yakuŋŋaanyanga enswa yakola ku nsonga zaayo. Buganda bwekuŋŋaanya enswa ng'erimu Baganda zikola valid. Bwekuŋŋaanya oluwalo nga lulimu Banyarwanda nothing teri kye kigattako. Kabaka bw'alwala mu ka alaje alina kgenda Nakasero bamutwala jjanjabibwe alaje. Abataka bwe banoonyawo okuzimba balina kgenda Nakasero nga abataka bakuŋŋaanyanga enswa bagabana bayina amataka nga buli kika kiina we kisibuka. Olwaleero abataka abaliwo batunze ne bamalawo nti ab'Emmamba Kakoboza balina kuddukira ku ASPC Muwire okunyiga omusajja aseseme ebyapa by'ettaka ly'ab'Emmamba era bamusesemyayo bye bamusesemya nga tumaze omukuba ku social media. Buganda can you imagine Buganda yakuŋŋaanyanga enswa yakola ku nsonga zaayo okusinga Buganda ekuŋŋaanya oluwalo. Kati abaana tubannyonnyole tutya eben tumugambe tutya. Bw'osoma obwakabaka bwa Buganda obuli mu buwandiike obwa 1800 bwe buno bwe buno tulina obwakabaka mukakasa. Tetusobola kusonyiwa muntu atukoze bubi neggwanga n'alikola bubi to that extent. Daudi agambye mukolenga nga mmanyi oli musajja mugezi. Solomoni mmanyi oli musajja mugezi. Mukolenga amagezi go bwe gagamba naye toganyanga omutwe gwe oguliko envi okuyingira emagombe emirembe. Kino kiraamo ekiri mu bigambo ebisembayo. Oyo ye Yowabu tomuganyanga okugenda y'emirembe kuba yankola bubi. Okutta abasirikale bano mu lutalo olw'emirembe. Ziggy Wine mutawaji mutya buli mwatawaji. Abaana ba 18-19 Desemba mwatabaji. Kamuyate yali atambuza emmere mwatawaji. Omusajja nakugamba tugende tuteese. Mwene muyitamu ku musaayi gw'abaana Kamuyati yali atunda mmere alina abaana bamulekwa 2 yabaleka Semujunganda n'obeera MP gwe ku musaayi gw'abaana kwovugire emmotoka kwe muliridde omusimbi omuzibu Segona kwe mweyagalidde nti otambula owogola sebo tambula ng'owogola tambula ng'owogola ku musaayi gw'abaana ba Uganda. Omusajja omuntu bw'ayuwa omusaayi gw'omuntu mu lutalo olw'emirembe tomusonyiwanga. Daudi yakyogedde. Ono Daudi alina omutima ng'ogwa Katonda. Daudi alina omutima ng'ogwa Katonda. Kati abantu b'e Kasese basonyiwe Museveni kuki nga yabatta n'abaziikisa Gureda. Abantu b'omwakyoli be yasalako emimwa bamusonyiwe kuki? Abantu b'emukula be yafumba mu biyumba by'eggaali y'omukka. Abantu b'e Masaka baatemye ebijambiya. Mwerabira mutya njogera kitundu kindeke kigwempe ekitundu nkubulire kye yakikola. Abayisiraamu b'Enyamitanga aba 79. Abayisiraamu bawadde obutwa n'abatta ne by'amasasi. Omuntu oyo ayuwa omusaayi mu lutalo olw'emirembe temumusonyiwanga. Kiri mu Bayibuli.
jjo nabadde ngenda mu disciplinary committee naye olwasomye ekyawandiikibwa disciplinary committee ningamba wejjeeredde gwe nyina disciplinary committee bwenva wano nziramu ebibuuzo gwe obimanyi nga nvudde wano nyina disciplinary committee eri political bire tusobola gamba bwoto naawe kakati ate ng'obadde oyambadde ate n'ojja oyogera kino obadde oyambadde lwedi kulikologo n'oyogera ekintu bwekiti tukukuba empi konze banaye monsonyiwe waliyo spiritual disciplinary committee ne tushoka tubikula bayibuli bayibuli egamba nedda sabo bayibuli egamba nedda bayibuli egamba nedda sabo bayibuli egamba goloza biba biwedde naye gulo Katonda yannyambye nengena ng'ekyawandikibwa nkisomye mama nnyambye temusonyi wange omuntu nkugambe kati bwe tuva wano tugenda kutandika kudiscussinga ku kusonyiwa sisobola kubeera mu Isirayiri than David number 1 Mukama bw'aba atunuulira abantu Katonda be yasinga okusiima ku nsi kuno yali Dawudi yamuwa ebintu byatawangako omuntu mulala Mukama yatuuka okuwa Dawudi abakazi n'amugamba bw'oba oyagala nkwongera walingambye ne nkwongera Mukama yawa Dawudi ebintu n'amuwa ne bayita obwasiisi Katonda yayagala Dawudi kati sisobola kuba mutukuvu kusinga Dawudi sisobola